Yes, right nenu katujikube think chavenu bagikutusizaako kano ketwolekedde kalimu ku byobufuzi so kati munnange weewaba nga bakutte muli ekyo manya nti wano woyina otereeza egenda mu maaso kati watutandikidde waliwo chairman ku katundu abaddeko ayagala kulabika nga addamu yeesimbawo kati agenze n'agwa kwano interview anamubuuza ebibuuzo n'amugamba owaaye njagala kumanya tubuulireko ku bitambula no mu kibuga kyaffe ebyobulamu n'ebiringa ebyo kati omukulu ng'ategeeza nti nno bwenjogerera amalwaliro gonna gafunye edda kati byonna ebikozesebwa mu ddwaliro ennaku 3 emabega koye n'amubuuza bigenda kugira ku bbeeyi kibwereere oba wulira kati n'abimenyaamenya n'ategeeza for free. Nti byonna byabwereere free so lightly. obafuli bino si bye bya bulijjo betera owulira ng'ate abantu mu ngeri emu ey'enjawulo mu gavumenti basasulira mu malwaliro ga gavumenti basasulira services naga munnange okutwaliza awamu woba ogenze mu malwaliro ga gavumenti yaffe free of charge ng'ategeeza nti byo byabwereere ali shuwa since 2021 era okuva 2021 buli kimu baatereeza kati onamugamba nedda nkiwa naawe okimanyi nti n'abalwadde basasulira eddagala in public facilities when there are no medicines kati wulira nagamba nkimanyi and buy them nti malwaliro agamu waba tewali ddagala abalwadde babagamba bagende mu private bagule there are some patients n'ate mu ngeri emu who pay these costs waliwo abalwadde in public facilities abasasulira eddagala mu gavumenti n'ate nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka oba emabega wa kawunta namubuuza si kibi we as leaders nagamba ekibi naye everywhere kati ngaffe abakulembeze tetuli buli wamu kati awo kitegeeza ki omukulembeze ayina ate ekizibu kye si kulabika bagiyise situka situka tutambule eno remake abagimanyi mugimanyi kati munnange omukulembeze ekizibu kye tekijja kubeera ku kutuusa ddagala wabula gye lituuka likolerayo tuyige kati eyo nga tuvuddeyo tudda no ku ntambula yaffe okadda bodaboda zituyamba bodaboda zitubeererawo nnyo principle yakiyimbako mu biseera by'emabega kati omukulu nga tabasaba ebbiri owaayi namwe mulabye jjaamu kati omukazi yalina olukaali lulwegekka mwana olemezaamu jjukira onaatwala kintu kye ebbiri tezamwaliza ng'asasula naye ate omukazi kyamuluma nagamba gwe tugende gwe naani okugenda wasemu lwaki omuwadde 2,000 zonna jasi olw'ennusu 1,000 obadde oyagala nkyankalanye wano wonna kati ekitegeeza gwe ofundako n'okubba thani okulaga ensasage si bwe kiri kati neebuuza ogenda kulaakulanya otya saaluuni yo nga busente bw'olina obusaasaanya nga bw'oyagala saagala kumanya kati mukazi wattu ye ebintu by'okumuyisa kulitalaba tabyagalirako ddala batuuka mu nnyumba n'engolowooza emikolo ginaatambula ng'omukulu w'abadde akibaze ndeka kye kimwaniriza kati omukazi n'amugamba wabula abantu abalina endowooza ng'eyo be basembeza ensi yaffe nagamba ate bikwataganira wano ensi naawe bebi kati mbuuza osazeeyo kunsiriikirira oba gundi nze ne kampandike mu kitabo kyange sino kitabo ng'ebya bulijjo eno dialogue kyokoze wali kimpadde endowooza nze naawe ebya politics bintama kyovola sibyagala kanabe n'omupiira gwe kabulaaza mukulu taata toteekako bitiivi byo njagala concentrating owaayi gwobeere ku bitabo byo owandiikaga politics go nze nga sira mupiira omanye efuga bbiri beera ewaka awo abakyala batufuga bubi munange musajja mukulu teyalina kyakukola oda na oda
energetic. Kati Mukwali kyakoze afunyemu ekirowoozo idea namba 26 mutufu abavubuka bandibadde creative balina amaanyi Great weapons. kubanga singa bakola batyo basobola okufuuka ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekirungi eri okukyusa eggwanga lino. Mukulu yeebaka n'agamba ne bannange nagirwakakasi ebulegewo omuntu alina okubeera ano ng'ebintu abikwasaganya kati ate ali eri alimu ayimukeko Can adapt. ng'ebitabo byo biri bikyagenda mu maaso ne bebi mbutufu osobola okulekeraawo ne tusooka tukola emikolo emikulu ebyo n'otandikirawo nedda kamaliza mbutufu nebuuza lwaki politics omulemezaako nnyo mbutufu lwaki mbutufu politics tewali kyanjawulo tewekisobola funamu ne wetulekana tuddamu ebiriwo bye birina okubaawo anti munange abalowooza nga ggwe tebakyusa kati lwaki okiteeka ku nze ekuggwe anti abantu abalinga ggwe temubanja bye muteekeddwa kufuna mubeeraawo mwesigaza ensinga egenda eyonooneka kati omukulu yamanyi kimu ekikye kyekiri mu nnyumba eno ne ku saaluuni endowooza ye aweddeyo kwaka akatanda alaba ng'alimu oke kwaka akayannange manyi waliwo endowooza enfunda n'endowooza engazi kati eya mwana mulenzi kati ye akiraba ng'engeri gyatalina na mmotoka bite bimulya oba nguudo mbi yatambuza kagere agamba era ggwe era ojja kusigala bw'otyo naye ate obuzibu obeera mu bino nga tokkakkanye oyinza obutamanga agamba bebi mbutufu kale ensonyiwa ebya politics ebyo nga tubitadde ku mabbali jjukira waliwo ekikulu ekyatuleeze ku mugano kino singa kyeyatandise okukola kati omukulu nga bamutwala ku Old Trafford ye Kampala ali wano etsimu nejja kyova abamufa amasimu tugajjako owai kabulaza asigenda kujja ku mupiira sijja ku mupiira leero temundabye mani yesambe byayo oba tewangula nga siriiko ize leero kemala okubwegera omwana oli kubaganira emirimu egy'okukola alina emicungu egy'okunyiga egy'okukamula giveemu omukyuzi nange bana balenzi bakamula juice kwata emicungu egyo nasooka agikunya kakkananga halo kati enkeera ensi erina okutambula budde bwa mande kati okudda mu saaluuni wayokira nti ataagamu kwata mu nvi Esther aliwa bulijjo yankolako Esther taliiwo nze aliwo kati gw'ogenda kola ky'omanyi ki ngenda sookako oiro wemaliza oiro bemu spray enviri zo ziwangaala mba okimanyi adde two faces mwene etandise omusumba Pinto talutumidde mwana gifuti Lukwago bonna baserebu bo bagikuzanyidde situka tutambule remake yogera bitono okole kale omanyi abasaluuni mbu abeeno abeera n'olulekereke yo kabulaza stole ki webale salako wayo obuweeru bwange sooka bwambazaawo waggulu buteekaawo kuhanga kati bannange ate agenze n'ateeka ku display kati sente z'ekibiina kati ng'amuyita amujjukiza ekibiina mwana anti sente z'ekibiina ekyo ndi mukikolako saa yonna ize mwana kimanye sente z'ekibiina nsonga nkulu bino bibaayo mu bantu kati balinayo kasako munnange yadde tebatera tuula mu sako ne kasako SACCO kuba kusonda ssente as if he is a policeman. Why? Wali wakubira amasimu akutege kulekereka alinga afande? And that's my girlfriend. Why you girlfriend wange? Bamuyita abaho. Obani amanyo. You know? Slender. Yeah. Girlfriend we tamuswaza mwogerako mu bantu kuba akimanyi mu balungi yasinga ali beautiful ali sirenda naye muleke wembeera ku business munnanga anti akageri kendi nti ndi mukola ateze yeetaaga omukubira oluvannyuma kati bali kumbona ngajja wayi chapati didi no dontumye tawo aye leero tiri jasasulirawo izo jasasula oluvannyuma
akantu kano storage bali kumbo nayagala ebisava yadde byebisava tebimuwakadde So he's a Musoga. oyo musoga Musoga always nesimanyi lwaki abasoga saawa binaye babeera mu zichapati nsonga ki oyo abakazi ayagala is. ayagala abakazi Me to eat chapati. Yes. kati Yes. adamulukidde ddi agamba oli omusoga oba omwagadde ajja kuwa chapati ey'obwereere eryo levo terya chapati kati okuddewo n'abakyala amanyo ali wano ye n'ebitabo bibambi kawala kali ku kampasi naye kyonna kye kasoma research kamukolera ddala Hi, Betty. kati Betty nga yamukubiddeko You can't be serious. ne nawe beera siriyasi He told us next week. yali atugambye wiiki ejja kati ate We just home seated. We have ne kati abo abantu balowooza tutudde butuzi waka tetulina byakola akusuulako busuuzi gu pulogulaamu bw'atyo ani kati afunye essimu nga wayiwa enkyukakyuka mu nteekateeka ng'alina okuyimukirawo ng'obudde bukyali ebadde erina okuba wiiki ewedde ate ekimwetaagisa okutambula segedde ekintu ekyo kati Ganga wasubiddwa akapiira. muganga teyagenze ku mupiira ow'olugalo n'amuleetera yadde yakitegedde gwawadde bbiri emu naye Kandi pizza mune. ayi n'adde bize yewaka nga ndi n'omukyala ate nange muganga ne kakyala kaako amanyo ekyo gamba girlfriend yo yamanyo oli omwana amanyi bintu oza amanyo kitegeeza kati ate oli tamwagala lwaki tofunayo omulala kumanye okugeya omuntu ng'atuutse bebi oli otya waayi tonkwanira omusajja bebi kati olagawo essaawa zino munayi tuddayo ngenda ku university bagambe lectures bazikyusizaamu okay sori bambi kati abadde asuubira okubeerawo omukwano gwo weeguli nga musiibula bulungi atuuke bulungi mukazi wattu mulungi ddala yamanyo kati senkulu muganga omugamba mbu amanyo tansinga bulungi yalabira ddala amanyo yakira wayi ndowooza kyenkoze ompa omutwalo ogwo gundi nno museeramu buli wamu kuseera buli kimu kuseera namugaa kasita nkukozeeko munaye kasita yuru ku butufuru yukaninaawugo kati omukulu asiga mu saluuni bakasitome batabaawo gwatuulawo kale abaali wano ajja afuna akasimu ng'ate amawulire ate simabi amanyo ng'afunye akabenje musajja wattu yafuna essimu ng'amanyo yagwa ku akisidenti n'okupapa atambule alabike ng'agenda to be continued tujja kuba nga tutandikirawo akatundu akaddako nengeno remake ya munaffe oba ya firimu yaffe gye tuyita situka ate katongera okukanyumirwa okuva manaffe aba Tincture Avenue batulungidde batya ku guno omulundi olumva Tincture Avenue be bakasannyalaze I sign out Joshke